Wamma kayiringo oli ogamba nambwa. Nze. Oli ogamba. Onaku yafaayo nnyo okubeera nti nno tutudde wamu ffenna. Ssuuna w'anaatuulira ku mmeeza n'ennambwayo okwesooti nga talina bagamba. Tetulimanya. Temulimanya. Oli alikeera ku makya nga bafunye okukkaanya ne mukyala we bafuneko we batudde bwaba. Babiri. Bakkaanye bye bakkaanyiza era Ssuuna akomewadde we yeebake nga bamaze okukkaanya ne mukyala we ennambwayo bye batuuseeko biteekebwe mu nkola. Kojja tetulimanya. Temulimanya kubanga bino bye tuli mu kudiscussingako tebitukwatako bikwata ku bantu bameka? Babiri. Naye ekigenda okumugonza nnambwayo Ssuuna kuddamu kulikogonizinga nnambwayo nga mukyala we. Kati bano agenda bakolera kyabalala bempulira. Bakole ebyabwe. Bakole ebyabwe. Bagenze ku DNA. Era omwana wa Ssuuna. Ate nga tonafuna results. Yanonyeeyo kitegeeza yeebaka naye. Gosobola okugenda okubanja w'otaawola. Tasobola. Woyine ebbanja w'obanja. Era nga temunnavuma nnambwayo nakubalengeza bayisaamu maaso. Musooke musiime kubanga biri teri mukazi alina abakazi abalala. Lwaki si be bali ku kyapa? Okubeerako ono. Golowooza nnambwayo musu lwaki teyeesibye ku magoba akeedi? Ali ku Ssuuna. Kitegeeza ali awo wamanye ebigenda mu maaso. Kyovola nti omwaka gutambudde naye tetulina ye twasanze nga bamusinze oba nti obufere bwaliwo oba kino. Tukyali mu byamboozi. Just Ssuuna yaddira abantu be yava nabo e Masaka ate be yaleeta e Kampala babeere mikwano gye. Ate najja n'asangayo omukwano gw'e Kampala ogumwongerayo. Kati ate ye bwe yalemera mu bano be yava nabo e Masaka. Bakyezinzeemu. Upgrading nga bwe upgrade n'agenda eggaluga n'agula ettaka. Ne kati akola upgradation. Amanye nti liri puzzle twava ffenne Masaka naye oyo we Masaka. Nkusanga eyo n'ebiboozi bye eby'e Masaka nja kusanga mu Kidongo. Bazira tona mulekewo. Ndongo. Uwa naye wa Ndongo. Walukaga namulabanga Ndongo. Ate walukaga ekyo kye wakoze. Kindaze nnyo. Engeri gy'okwatamu ebintu nti si ya kintu kikulu. Gwe wandibadde okwata Ssuuna Ben tuwerekere maama waffe awummule mirembe. Yaliyo mu kuziika. N'ogamba Ssuuna towerekereza bintu. Omuzimu tebagutuma, omuzimu si mukwano gwo. Anti ekigambisa omuntu nti maama wange yafudde aba afuuse avudde mwoli gwe mmanyi kati ono si gwe mmanyi. Okufa kitegeeza muntu kufuuka. Okuva mu lujja gwe mbadde manye yeetambuza okudda wali ne tunyumya ati afuuse bategeerera butegeere kimwaje ekigamba afudde. Aba afuuse. Bw'oyinza olowooza nti kino ky'omutuma kye kikulu ate nga kigenda bonyaabonya gwe. Ne walukaga omusajja omukono talowoozaamu ku nsonga eyo. Omuzimu baguwooninga. Yagikumamu omuliro. Tebakikola ekyo. Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga wonalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba logical emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound, ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebo. Risto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala
ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Top Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo wekitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo azongazi obawaddeyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Bayina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Nze Lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mbabuuzaako n'embebaza okuba nga mugoberera vidiyo zange ez'enjawulo. Olwaleero ndine Kojja Kitonsa kojja w'abaana abawala n'abalenzi. Kojja atubeererawo nnyo mu mbeera nga ewuwe ebweru wonna nga bisobaganye. Si we kiba Kojja? Ya. Mutubuulira okuviira ddala mu maka gammwe. Tusinziira waka. Ewuwo ku neighbor ne ku nsi ezitwetoolodde bonna nga bannyonnyola maka na bya bulamu okutwaliza ewamu. Omanyi amaka gonna ganyuma malamu. Lujja n'omala ofuna essaawa eno ekizibu nga tekikuganya kubeera na mukyala wo mu nsonga z'amaka nga kigenda tutwala emyezi 5 oba ogasiibudde. Awo tewaba maka. Amaka ganyonyola abantu. Y'amaka ye mwami akeera ku makya n'abanga asobola okubeera ne mukyala we mu nsonga z'omukwano. Ge maka. Kubanga bino bituwoza nze omukyala mulabirira mugulidde emmotoka oyinza omuwasa n'omuyita n'omugulira kavities nga taata we abadde avuga Range Rover. Oba togasse kubanga tebimakinga era si by'abayagala omukazi. Abakazi bonna baagala ekintu eki kisenge kunywera. So abasajja mukawulidde ako sente zo tezikweyimirira. Era ennaku ezo nalabako ku speech ya Katikkiro ng'agamba nti abakyala bave ku kaawa. Abakyala banywa kaawa. Mbukasita abakyala bayitiriza nnyo kaawa. Kalahari Desert. Era nga talimbye abakyala kaawa mu mwesonyiwe musale ku kaawa. Kati eri abagenda okwekwasa season anti January oyo akasana katwokyeza kayina be kakwataganira n'ensonga tekakosa. Nabadde njagala nnyo okubuuza ekintu ekyo nti omusana guno gukoze gutya abakyala? Teguyina we gukoseza abakyala omusana. Tegulina. Singa musanga nga bambi si we biina okuba. Tebina biina kubeera okuleka ng'omukyala teyeeterezezza. Kankubuulire abakyala. Eri system Katonda yagikola eringa ngamiya. Engamiya ebeera mu ddungu omutatonnya nkuba. Toligisanga ng'ekaaba nkalamata. Zibeerayo. Zibaayo. Katonda yazikolera omubiri nga gwekolera amazzi agaagwo ate ne ziganywako. So n'omukyala bwali Katonda yamukola ng'ekyo ekitundu kyekolera amazzi agaakyo ate ne kiwana ku basajja ne tunywako.
Yekojja Kitonsa gwendi naye eddwaliro laffe baliyita bata Bakitonsa Herbal Group myaka 15 tugenda celebrating okweza emyaka 15 nga tujjanjaba bannayuganda. Bisangibwa Mengo opposite Mutesa One Royal University. Tujjanjaba nga tukozesa eddagala lya butonde. Miti strictly miti. Lwakuba nti tukola ekintu kimu nti tufollowinga GMP. Yetya good manufacturing practices. Muyina license. Yo. Atera balwa abatunuulira. Tumukoze kituukiridde. Era kyobola bantu ffe oluvannyuma lwa myezi 6 tukola GMP report mu National Drug Authority. Awo kirungi nnyo. Waliwo enamba y'essimu obasobola oyitira. Essimu eri 0759 00 200. Tugiddemu omulundi gumu tugenda kukiddako. 0759 0759 00 200. Nyangu nnyo abaana b'obuwala bagisoma 759 100 200. Abaana b'obuwala ng'olagisomera omu obulenzi tigenda weetereze. Genda ko weetereze kankuwa ennamba ate nkifuna nnyo. Omukyala n'asooka n'akuba n'akunnyonnyola omwami byayitamu. Omanyi abaami batya okweroopa. Twegumiza mu kukola. Batya okweroopa naga kati nkubira nti musajja munaye ne munnyonnyola ndi wa ddakiika 2. Kati lujja ebimenya amaka kambikubuulire ebimenya amaka bugayavu buli muffe basajja. Naye tuba tuli bize tukola nnyo. Kati kino kyonna nkikubuulire omusajja atalina budde bwa mukazi towasa. Nga tolina budde bwa mukyala towasa. Kojja nsobola omuwasa. Okyasobola okwewa time oba okyali bize n'omala okukola. Buli kakkana n'osetolinga nga tokyali bize kulyoka oleeta omwana w'abandi. Tasobola kubeera waawo nga buli kyayagala nkimuwa paka wendifuna obudde bwe. Bye baagala birala nnyo bye byateggwe byotatunuuliddeeko. Abakazi emmere bagirina. Kati kangwe Katonda yawa abakazi omukisa. Osobola okuba ng'eriyo omuntu alabirira mukazi wo nga tokimanyi. Nenga ate tamwagala nenga amulabirira. Katonda yayisizzamu oyo omuntu amulabirire. Atya ng'alina mukwano gw'omuwala nga mukwano gw'omuwala alina boyfriend we mugagga nga kyamuwa n'ono mukwano gw'omuwala muwaako. Katamulabiridde abakazi gwe mukisa gw'abakazi. So kojja waali nnyo tugenda kubanga tunyumyamuko ebigambo nga ebiyimiridde. Manyi eddoboozi olikola kinene nnyo okuleka ng'olitayagala kuwulira. Beebuzaabuza. Oba weebuzaabuza bwebuzaabuza. Eyo nga beebuzaabuza ate simanyi nze sirina data sikola ki naye ate n'omusanga ng'ali ku firimu ya Junior. Ng'agiraba ya ssaawa namba n'eddakiika eziyitamu nga yagidownloadinze agiraba. Naye nga bamugaa nti munne kati tugira kantu kano kakwata ku bulamu na kunyweza amaka gaffe. Oza lwaki ennaku zino basingo maamu bangi. Basingo maamu bangi. Ate wali abamu abali proud wali abeefuula proud ng'ate kimane kibazitowako. In fact awo engendo tandikira mukwano gwange Chosen Becky yampeereza oluyimba lw'olupya aba muwalawo Chosen Becky. Oluyimba lw'olupya yategetinze bulamu bw'abasingo mother yabuyimbyeko naye ng'era mu bo asigala akyatwalira omusajja muchonga alingangalaga nti bunyiga nnyo nti bakaluubirizibwa okubeezaawo abaana kyokka nga baliko bataata baabwe. Kati nze lujja kino kankikubuulire. Buli muntu yenna ayagala okuwangaala mu nsi eno ng'oli mukazi jja obulamu bwo mu social media ng'oli mukazi. Naawe omusajja ayagala okuwangaala mu nsi eno jja obulamu bwo mu social media. Ate twesanga tuli ba serebu. Buli muntu yenna oba oli serebu ki ekyakufuula serebu? Kuyimba, kuzannya mizannyo, kukola ki ekyo ky'oba osigala ng'olaga abantu. Ate bwe mbanga nyina obusungu nga nyina obulumi nyina kyempitamu. Era social media tegenda kukulamula. Munaku nga terundaba kuziba terundaba kucha mujja kuddayo tule n'omwami wo. Ensonga zonna ezikwatagana ku family z'abantu bameka? 2. Lwakuba nti ffe Abannayuganda tebamanyi family kyeki. Family yenze nze omwami n'omukyala n'abaana be nnina mwami oyo ye family. Abasigadde ba relative babeera banganda abo tebatukwata nako ne mu family tetubabala recognize mu family. Kati for example nze family yange recognize mu abaana bana bennina ne mukyala wange ye family yange era yeyokka envunaanyizibwako
abasigadde oba nkuyambye oba sikuyambye tolina wonvunaanira basenga bajjajja bataata muto namwe mulina famire zammwe zibalabirire awo tuli nze olaba sisobola bino lujja mbigamba abantu ne banyiiga naye nze sobola kubanga mukazi wange tannafuna kintu nempa maama wange maama tusobola muwa nga famire yange emaze okukkuta wekiba bwe kyandibadde abantu nga mpulira batendereza bamaama anti beebo abantu abanafu abatategeera butya balina kwagala bakyala omukyala ye nnamba emu y'obulamu bwo nga maama wo tannaba kujja maama yapuleyinga loole eyiye n'akuteeka ku nsi era sibagaana kulabirira bazadde bammwe naye ffe n'eddiini gye tukkiririzaamu etugamba nga tonnasanyusa muntu yenna akuli bbali afulumye okuva mu famire yo famire esooke kubeera nsanyufu kywa abakyala abasinga obungi batabuka naga nti nze okusanga nazaala nsanga amalaalo ffe abaami ffe tukuliyetingawo eyo embeera ovumisa bakyala baffe bamaama baffe tibetufuula ab'enjawulo ennyo okusinga omukyala gw'osula naye embuliri nga mulina bwereere so omukyala yasookerwako kubanga ne wabaawo ekizibu nga maama wo tannamanya ono gw'oli naye embuliri yasookerwako yayinza n'okukola lipooti eri maama wo gw'olugamba nti gw'osinga okwagala ennyo twagale bakyala baffe nga tetunnalowooza ku bamaama baffe tusooke twagale abantu be tuli nabo wano okusooka naye kojja ndowooza si buli mukyala kuba abakyala abamu balina engeri gye bayisaamu abasajja anti kati omukyala okunyiiga ebitundu 7.5 ku 100 kiva ku ngeri gye wamutandikamu omusajja kati ne kireetera omukyala ofuna obusungu n'akola ki n'anyiiga naye nga singa tuba twekutte bulungi bakyala ffe tusobola okubeera nabo bati ekireeta obuzibu ensangi zino lwaki amaka gamenyese lujja lwaki buli mukyala afunamu obutakkaanya anoonya kantu ako nze no ke nsinga okutyambulamu bwange kakamera ako buli ku masimu gaabwe bukasuka kati naye abakyala n'abaami abamu tebabitya n'akeera ku makya n'afunamu okusowagana n'omwami we n'anoonya lujja njagala kwogera ku mwami wange lujja omwami wange yakoze bw'ati mujje njagala kwogera ku mukyala wange oyo mukyala wo gw'oyogera osooka nga tonnaba kubaako bigambo by'omufulumyako bya bulabe sooka ojjukire ennaku ze yakuteekako munda bw'ati n'amala n'akukkiriza oveeyo ye lwaki twerabirawo nnyaawo lujja abakyala bazira akumirako ekitundu amirako ekitundu n'obeera mundaawe wootamanyi wootasoose na kulingizayo wootasoose na kumanya gy'olaga n'amala n'akugjayo ng'oli mulamu amirako koota era abaakumiza ekitundu kinene n'amala n'akugjayo nga tofunye bulabe buli munda eyo nga tonnamwogerako samwasama na kumuyisaamu maaso sooka waapulisiyetinga ekyo nti baakumirako ekitundu ne bakusesema kati ate gwe bazaalidde naawe gwe bazadde era nawe kusooka waapulisiyetinge okuzaalibwa okubeera ku nsi kati kyeva olaba nti nakugamba bw'oba owa maama tetugaana kumuwa naye sooka nnyo omukyalo ono agenda okulipootinga ekikutuuseeko ewa maama tusooke twagale bakyala baffe tunaabaagala ennyo n'alaba ng'omubiibiita nnyo yagenda n'okugamba nene maama tumukolere kino ng'alaba ekiki ekisusse ne maama agenda kubeera happy nga mukamwana we yakomandinga maama tumuwe ne bw'onyiiza mukamwana wa maama ono onyiiza mukyala wo ono maama ono tajja kufuna ssanyu mu bufumbo bw'ono omukyala gw'oleese kuba ajja kuba awulira obujja ku maama lwaki buli ekijja omusajja asooka maama lwaki buli ekijja omusajja asooka maama ogenda okuba ng'omukyala ayisizza mu maama w'amaaso kati kano tukaggirewo ddala omusajja yenna ali eyo nga atendereza nnyo maama we ayimba nnyo maama we mu bufumbo bwe omuwa magezi ki tannatuusa kuwasa asooka abeere ne maama we maama sooka obeere ne maama wo omala omukkuta oluvannyuma otandika owasa ng'okkuse maama wo maama bamukkuta kati lwa tebamukkuta balansinga olwo mbalansinga ntya yagala mukyala wo ne maama wo omwagale bibalansinge towaako omu yekka mukwano omulala n'omwerabira nze olaba nze nkubuulira amazima olwaleero maama asobola okukubira essimu aga omanyi mutabani siri bulungi njagalayo 5,000 aba yaakamala okukubira essimu
mukyala wo n'alwala osooka ki? Nsooka mukyala alwadde. Omulwadde aba alwadde. Tubalansinge. Maama mulaba oluvannyuma. Aha. Kubanga maama bayagala emitwalo 5 nga gwe gikulemye. Alina famire ne taata wange gyali kubira ku bbaawo. Akuwe. Nange kasooke mpe mukyala wange. Deni bwe kiba kigize kiwedde. Nga nina kyenfisizzaako oludeni ndyoke ŋŋambe maama. Timunange maama kino kyenfisizaawo nafunye omutawaana. Tambuliraawo. Era maama omutuufu akitegeera. Akitegeera kubanga abajja kumanya nti mbutuufu omwana wange alina obuvunaanyizibwa obulala. Naye mmwe bye muddira n'otuula mu ntebe. Maama ankubidde essimu ze mala kwogera na maama. Ninga mukyayagala mugendeko mu kisenge mbeeko bye mwogera gwe kyali ku ssimu na maama. Bye bireese amaka oba bye bireete bakamwana okuyisaamu bamaama baffe amaaso. Abasajja mutunulewo nnyo. Awo wakulu nnyo lujja. Era ne bino byolaba kati mawulire nti simanyi Joseni Beki ali mu kukaaba, simanyi maama single mother si yasoose. Gomanyi ba single mother abali myaka 8 bangi basavaivinga batya. Era mucho ali mu kulaga bulabe bwa mwami Kyobo osizze okuleka omukyalo okuba bino kambi kubuulire. Buli lw'oyinvolvinga famire yo n'oginvolvinga mu relative bino bye bizibu abasajja bye bafuna. Tuyinza okutunulira nti yayimbye yayina eddoboozi ddene. Naye tulowoozezza ku gwe yayimbyeko omwami we. Ye tulina platform tugenda omujja naye atumenyere byayitamu ng'omusajja. Tugenda funawo kikyayinza okuba ekizibu. Bwe kibanga kigenda kuba kizibu tetunnaba kukirowooza nti gwe byotunnyonnyola ebyo bye bituufu. Tosalanga gwakawala nga tonawuliriza gwakalenzi. Ate kino abakyala kibawa empisa. Omuntu nga mubi tasobola kuzaalamu mwana asooka na wakubiri na wakusatu ng'otunudde. Goyita omubi. Bwe mufunanga obutakkaanya kino nkibabuulira mu bufumbo ba mu kwagalana kwonna. Obufumbo bitafuniramu butakkaanya tebubeerawo. Mu kwagala mu bufumbo mu relationship zonna obutakkaanya bukola ki? Bubeeramu. Mu buhandolinga butya muteekeddwa kuba bagezi. Nga tonnajja kutunnyonnyola nti obasinga maama mbunyu ba omwami wange ampisa bw'ati sooka weebuze ku ssenga w'omutima gwo. Kubanga bba abakyala bakozesa nnyo emitima nga tannakozesa bwongo. Asooka na mutima. Feelings. Yes. Ekizaawo pulya kati omusajja ono nina omwogerako bwenti olw'okuba nkoze bw'ati kati kamwogereko bwenti. Omutima kyegukoze eki? Kyegumugambye. Naye obwongo bukulowoozesezza kyoba bukugambye eki? Ne luno lunaggwa kubanga yasooka n'atutemera omusajja mu kayimba ke akasooka akassuubi ng'akaaba n'amaziga. Ng'omusajja yayita faayo n'atuuka n'okuzaala mu mbeera gye yazaaliramu. Oba single mother nga bumwokyezza mangu okuva era atunnyonnyolewe bunyiga. No, abakyala bangi bannakamwantette gye bali. Bannakamwantette yatya. Kati tabanga muwala wange agenda kufuuka omukyala nnakamwantette atakuuma byama. Atakuuma byama. Bannakamwantette tebakuuma byama boogera buli kimu kino na kino. Era ne bw'oba musajja naye weegenderezenga nnyo bannakamwantette. Ate nze n'ekyo kye yakolera nze nkakasa nnyo nti Amiru musajja. Amiru oyo omulaba. Nze sisobola kubanga nina ekikyamu kye ndabye ku mukyala wange. Brother wange najja n'akonfessinga mawule n'akyogerako. Naye nalabaawo ne muganda wa Chozeni Beki bamuyita ni Rusi Kuganja. Ye Rusi Kuganja. Nga naye avuddeyo agamba mbu omwami waffe teyeesobola yali abeera na maka gaffe ne Chozeni Beki mu nju ya muganda wange. Olwo nayogera mazima. Kati abaawuliriza eyo emboozi Mukama ansonyiwe. Nze singa nze nali mu recording oyo bali mu recordingira nga yaliwo. Nze nali nja mukuba oluyimu etondera oluvannyuma. Lwaki kojja? Ng'ovaayo tokola ku statement ku bbaawamu. Mu kamera mbisona yali asula waffe ennyumba nze gye mbeeramu ya sister wange. Gwe lwaki togenda n'obeera mu yo ne sister oyo najja n'abeera ewuwo. Buli lw'olinaanya abantu abanafu b'ebyokukola mu bulamu bwammwe bo baba baagala ono aveewo. Bye yeegazaanyizamu bo babiddemu. Leero lujja bwokera ku makyangwa mikwano gyo mulimu omukopi ennyo yagenda osinga okuwalana.
omukopi nga mwesembereza ng'omwesembereza era bino mbikugamba Katonda buli step gyakutuukako samba bobadde nabo funa bosanze mu level eyo aye sinkola abantu bonna anti bino mbikubuulira abantu bonna abeesibaka abantu bayita ntimanyi tuvudde wala bwe twajja tubonyebonye naye era bye basinza obbabonyaabonya kwegamba omuntu olina mwesonyiwa oyina kubaako w'omukomya nze nga mbeera kati nga nze ndi mukyala ngamba ne bba wange waka ng'ate ndeeta basisita bange bonna okuva mu kyalo ngamba kuba wali n'amiiru mugumu bwe kuba nga kubagala bakyoze nibekera ne gwe yafunyisaako olubuto oyo musajja nnyo ate kojje tutuuseyo tutya anti kyenkugambye gwe noddira abasobola n'okuvayo ne banjogerako kye banjogeddeko n'obatuleetera ewaka ate nenkuwa n'ekitiibwa sibafunyisizza mbuto abamusajja mulimu abasajja batasobola kuleetera baganda bo waka basajja bazaala mbakozi ng'onyumya baganda ba mukazi obaleese weebali bakuze nabo balaba ebigenda mu maaso asobola n'okuvayo n'anjogerako ekintu kati lwaki oyo simuzaalamu naye nakkakkana ne tumwebaza Amiru teyakikola so eyo credit tugimuwe gwe ddayo obuuza abakigenda oteekeyo posti buli mukyala nga wali baawo yali azadde mu muganda wo ojja kulaba nga ze zisinga obungi nga bangi bali mu buzibu omala oteekeyo endala bagenda nti buli mukyala baako kyoyogera ku basajja ajja kuba totubuulira gasajja gazadde embakozi gagadde baganda baffe naye bw'aba ng'oyo omusajja teyabafunyisa mbuto atali omu abatali babiri na mugumu abasajja baagala bannazaala baabwe gwe ng'onyumya ekyo kati Becky agumire ku ekyo ekyasooke agumire ku ekyo awe bbaawe ekitiibwa Becky nze siwagirangako mukazi yenna ng'amaze ozaala musajja omwana n'avaayo n'amujolonga lwakuba ekizibu kye tufunye lujja platforms zino muziwa abantu olwa numbers si olwa sense kikyagattako netwagala nti ayinza kusasamaza atya we naateekayo ne muyita n'atuula wano ajja kuba woggana nnyo abantu aba-influencingeyo ku namba y'abantu olaba lujja bw'okulya era nti nze ku peegi eyange sigenda kwerako omuntu atalina kyangattako bakufollowinga nga bwe nagambye nti kojja alina obbeerako omwaka guno weebale nnyo asomese abantu toyina bannamawulire nga tayina na certificate tamina kuwandiika linnya nenga ne yeeyita munnamawulire olwa kamera nti asobola ogigula ate gavumenti nejjeekola ensobi bwe tugamba okubala abantu ng'ejjeteekawo okusomesa esensitizinga ku social media tekiriiwo tewali agula iPhone oba kadame bagimusondedde ng'atuulamu nze gwolaba omukazi yenna bw'obeera mbufumba eyo ng'ab'emyoyo emitono bagoberera ate n'abakazi bawuguse nnyo ku social media lwaki bafunye abantu abatalina nsa kankubuulireko lujja ne mu kusoma eriyo theory ne practical nti waliwo ky'osoma nga okwatako era olabako nabeerawo ky'osoma oteeka embwongo okitegeere kati abantu bonna numbers esinga obungi motivation speaker boolaba balina theory tebalina practical tebalina birabwako ajja kugamba nti omusajja takumanyira omusajja takola bwati naawe n'ogira kyokka gwe gwaga ntamanyira olina omusajja omaze naye emyaka emeka naye owuliriza oli atasobadde okukuuma omusajja ewiika emmeka ate bibyo byowuliriza olw'okuba bikunyumidde practical manya gundi theory owulidde ekigambo kati mugambe ebyo byennyini by'oŋŋamba binteere mu nkola nawe tukulabireko jalaba ogenda kulaba ng'abasajja bonna bogenda okukyaza teri yali awangaalidde mu relationship nnaku 3 olwo ekibuga temuli ba motivational speaker tebeetaagisa kiba kikaze we tuli okyegera lujja so kati bano abaana baffe ab'obuwala bakyoze ni Becky ba-influencingibwa bano aba theory aboogezi n'agwa mu mbeera so si aba practical so omuwa bubaka ki mu mbeera nga weekyatuuse mu industry gy'alimu mulimu basita banne abakuumye abawangadde embufumbo asooka abafuula emikwano gye nga tannajja tunnyonnyola byayitamu atanabiyimba mu nnyimba ajja genda abiyimbemu bagende omunnyonnyola bali bye bayiseemu nga ngugu nga ye akyali ku kiseera kya ngalo oba tumuleka abiyimbeko engeri gy'ali omuyimbi bibe bya kiseera binaayita anti kati abiyimbeko nga tadamejinze taata wa mwana we nze kyenfiiririra after
obwa serebu buno nga buwedde abaana baliyo ne bawuliza ennyimba nti maama yakubanga mutaate ennyimba anti ebyo byonna obulamu tubulowoozaako ate abadde muyimbi mulungi nga tayimba ekyo ng'era emirimu agifuna ng'ayimba ennyimba ze ng'ayimba bulungi nnyo ennyimba ze okitegeera kati wano ziddiriŋŋana tuva mu luno tudda mu luno atulaga obulabe bw'ayitamu ng'akozesa mesagi y'ennyimba bwe banaaterera alidda n'atuyimbira nti tuteredde ate akalulu kano ak'abambi bambi taakafune bambi kakazi andi asobola okufuna bambi naye bambi oyo wakajajjatta agenda kuggwaawo ajja kuba tukyamuliko bambi omulala aveeyo nga ye yakutukako emikono omusajja yamuzaalamu omwana n'amulekawo nga n'emikono talina kati oyo tunaagamba tutya kuba embeera zisiŋŋana ate zaawukana kati olwo kyoze ni Becky olina emikono okola n'omulimu gw'okola ku promotion omusajja we abadde kitundu ku ggwo nze nandirowoozezza tewandimusasudde bw'otyo yamuteeka ku TikTok weebale nnyo nebo bi social media yonna yabadde social media handler we n'omusajja naaguma nga osobola okutwala omuntu weebweru ye n'asigala naye nno tasangika kyenkugambye naffe tuveeyo tuyimbire oluyimba Amiru ti abasajja bayita bazira be bagumira ebisinga akabakyala tukakyuse manyi abayimbi bangi musobola oyimba luno oluyimba oba muli bakazi muli basajja balina n'abakazi balina maloboozi amalungi asobola okugusa message naffe tulwanirire ku Amiru yeetaaga yakuzimbye Bulaya neekulaba ekuguzi mu kukugula ate ogenda n'abantu balala n'abafamireyo mu kifo kye olwedde oba otulaze oli nti oli selfish sajja n'aguma nze nandirowooza nti ayimbeyo oluyimba luwaana mmere ya Amiru restaurant n'emmere kuza bizinensi ya taata w'abaana bo kuba kale waba yali luli talina mulimu kati agulina agulina nokojjako akantu kakulu sooka omukolereyo ebirungi byakukoledde oluvannyuma oleeta ebibi byakukoze kino tetuyirawo buyizi boy child mubiri nedda bonna buli mukyala alina okumanya nga tonnatenda bubi bwa musajja oyo gw'olina sooka oteeka ebirungi byakoze ku mmeeza kubanga yadde omubi ati alinayo ebirungi sooka obitunuulire bw'omala okubitunuulira then kati kakasa nti obubi bw'ogenda omwogerako buzitowa butya buteekeddwa okuba nga businga ebirungi byakoze nga baavuma Choze ne Becky omwami n'aguma n'agamba ye wange naye ate ye n'atavayo kyokka nga ate tulaba abalala babayita buki buyiringu n'akayiringu nno we kali mu ddiiro okakasa abamba buyita buki kayiringu naye ye omusajja we teyavaayo tamuvumangako akuzimbye omubiri ogutaddeko onyiridde kyekiri kye nnakugamba nti tosanga ng'omuntu ali obubi n'omusitula anti Katonda aba yamuggyako ekisa kye nakuga nti buli olisanga ng'omuntu ng'abonabona Katonda alina ensonga lwaki amubonyaabonya bw'era ne Bayibuli yakiwandiika nti bw'oliyamba oyo gwenzigyeeko engalo mukisa gwo gwe guligenda oba otoola ku gugwo ndabyeko awo omukyala akomplaininga ali e Bulaaya alina famire gye yasitula n'ajjanjaba mukyala Juliet zaawedde agambye muntamye nnyo munyiivu kati kyekiri kyenkwe nti abantu abamu Katonda yabaggyako ekisa kye gwe bonna oyagala obbasitula n'amaanyi go Katonda ajja kuddira ekisa kye yakutaddeko naawe akikuggyeko n'oyo omugagga ekisa kimuvaako ani yakugamba nti nno chain so omukyalo oyo Juliet zaawedde teweekanga nga naye ayambye nnyo abantu Katonda be yaggyako omukono n'ekisa kye namulaye ng'alaaja gwe ne gugenda ali mu kulaaja golooza lwaki abantu abasinga obungi baakoma okuyamba si kuba nti tebalina buyambi bwe bagaba bayamba nnyo ne batafunamu onfuna bulungi kulaba bulungi so kati mwegendereza ebintu byemukola ki byemukola bw'oba ogenda okuyamba omuntu kakasa nti omuntu oyo gw'oyamba naye ali kujjukira obutajjukira kibi ate muwala wange Choze ne Becky saagala obeere mu bantu batajjukira njagala onkubire ku ssimu okimanyi bulungi omujjukize ebintu bino ebyatandika nakubeera ku ssimu ndoza wali bize no nga ogenda kunzirira kkojja saagala obeere example z'abantu be baweerako nti tebajjukira jukira kitubamanyi abantu nti gye tebajjukira jukira omusajja
Chose ni jukira ebisigadde bijja kwegattira era n'amiru naawe nkugamba kuuma ekitiibwa kyo ng'omusajja ekyo kyokola kye kituufu omukyala tebamuddamu tebamuvuma toyogera tobanga abasajja abalala bavuma bakazi baabwe ne bawumba tuutu abo tubayitira ndowooza bawumba tuutu tosobola kuddira mukazi gwe obaddeko naye nga muli bwere noba ne bwaba girlfriend lujja tomuvumanga muleka n'agenda nakyo muleke engeri gy'okiŋŋaanye mu kampowooze nkifunyina nnyo nabo bakiwulidde abakyala bano balaba Katonda bayisizaamu ebintu bingi abakyala kati engeri gy'ogambye nti tolina kuvuma ne waba girlfriend tugendere ddala ku nsonga ya musajja wo Suna Ben twali tulowooza bikendedde mu mawulire nga tumanyi kati bigenze mu mateeka eyo oba bateese eyo kati yabikomezzaawo ye yennyini mu kuziika maama n'aviirayo maama w'omwana we kati Nambwayo bamuyita Kayiringu ekyo kyekikyamu ekyo nzize nkivumirira ebbanga lyonna omusajja tavuma mukazi ate omusajja olina okutulaga nti olowooza nnyo okusinga ku mukazi omusajja bino byonna ebigenda mu maaso twandibadde tusuubira nti omuntu eyandiyeyambudde n'akuba emmeeza n'alinnya ku bikopo n'atandika oyimirira ku macupa yandibadde mukazi nga yanyiize okutuuka okwogereza feeling yes bino byonna kambikubuulire buli lw'olifuna omukazi asukka mu omu oteekeddwa okuba omugezi ng'ofunye ku bakazi ab'enjawulo oteekeddwa okuba omugezi ennyo ng'omusajja kubanga buli mukazi lwawulira nti eriyo mujja wange tasigala kyekimu akyuka agamba nange wabayo mujja wange naye kati wano wewange wennyweredde wokutte anyweza buki nti olinayo gwe nnina nti ye mufunire naye gyakola ki kuba atalina maanyi takola ki tagwa ddalu bw'oba osazeewo okugamba nti kati nze nga nze nina abakazi bange ab'enjawulo naye kyenkoze n'ono ate nze njagala nkitwale ng'omusajja kiyinza okukulemerera kitya nti olero bw'otunda ensonga za Suna Ben ne Nambwayo nze ndaba zirimu okuyambagana ani naani Suna ne Nambwayo okuba nti ababiri bayambagana kankubuulire lujja olwaleero Nambwayo naba yakwata emitwalo 10 n'agiteeka ku Suna nabga tugende tugule kye tuguze nga magezi ga Nambwayo era abakazi tubajjaako ssente tubajjaako bwongo abakazi bonna basasulwa bwongo bwabwe kino mwaba twala ku social media abatandika ovuma simanya Kayiringu kaleeta ekyapa kyaffe kakole ki omukazi tebamusasula ssente omukazi asasulwa bwongo bw'aba ataddeko singa teyali knowledge ye kugicontributinga ku musajja teyandiguzeewo osanga singa yalina mukazi mulala kubanga era sigwasoose obba naye abakyala contribution yaabwe eri abasajja ffe kye tubasasula ntegeera yaabwe ono omukazi ategeera yandi mututte mu kiraabu ne bazikyakala yamugamba tuziteeke wali tugule eyo ka contribution ebeera 50% ne bw'aba yakuwe nti tugule wali n'akuwerekera buwerekeza nga tetulya ssente zino sasula wali muba mu contributing abantu bameka 2 bano abawoggana be mulaba bano bampowoggana bo bamutwala mu bbala ne bazirya ye yamutwala wa kugula eyo contribution yokka omukyala alina osasulwa 50% n'omwami 50%. Kyokka ffe bulijjo twogera bya ssente receipt tuzijjayo biki muziveeko ne bwaba yakwata ate ku receipt ate kirimmo bwaba yakwata ate mu receipt nassaamu ne ku ssente enkalu ate ekyo kirimmo kiba kisusse abakazi tubasasula magezi si ssente kyetuva tugamba nti omukazi oyo tanzimba n'ogamba oyo omukazi amuzimba ono azimbye munne musajja ono yamusanga alina gundi virtual play eri ogenza okuggwa waguzeeko ettaka kati ate amugaye kati ate ddamu zeewo omulimu gula virtual play empya ebintu ebyo omukyala bw'aba ng'alina knowledge afaanana bw'atyo kiba kimala bumazi okusasulwa contribution ye lujjo nfuna nkulaba kati tolinda Nambwayo kulaga lisiti gye yateeka ku kyapa ng'olwedde gye baagula amanyiyo neyabaguzaamu manyi
akono abantu badde bakabuusa amaaso anti kye nakugambye mugenda kuleeta abantu ku nsonga ze batamanyi tebawasangako tebagulangako property yonna. Kati njagala nkubuuze kino ekibuuzo ekivulu kya Ssuuna ekyali ku Makutana wakiraba kyakwatayo audience y'abantu eyali mulimu alina ekyapa bali abazina paka ku makya mukamba nsonyiwa obbuuza ekibuuzo ekyo kale ku percentage eyajja nezina endongo y'ebinyanyanyanya waawe empere bagizina paka ku makya kati njagala nga tebannafulaga buli teeka wali akuuma alina ekyapa nga kike yakayitamu oba amanyi ku byekyapa bonna basulawo kati ate bebali emabega wa Ssuuna bewagawaga ekyapa bino ebintu byava kati mu kuwoggana kulowooza na kuteeka mu bwongo Ssuuna oba ayagala oba tayagala asooka ayagale mukyala we abakazi ujjo tubalimbalimba ne tubajja ne ku ndagano tugenda tuzitunda nga nayo maze kumuweeweeta ati abakazi bakuweeweeta bakwata mpola Ssuuna n'awaayo Nambwayo ebireebi nga balijjinja akomawo Nambwayo tali ku kyapa ne kati oli oteekawo amaanyi yalwanira musajjaga kyayagala kunjolonga nti sirina nsa naga naye kamulageko tinina ensa kati amuyita ebbali nga bano bakadeyideyi be abamwetoolodde abamubanjizaako ekyapa tebaliiko akwate Nambwayo akola atya amutwaleko ejjinja Nairo amuvugeko ku maato ga Nairo kiyiraawo wonna amusuzeeko ejjinja yewe hoteri ennungi bagita Speak Court basulaawo ng'amazzi gabuuka mu bbanga bulungi nnyo empewo atandike n'omugamba nti bino gye mbadde nzijja obusungu eriyo abatuloga nkulaba bajja kukomawo nga Nambwayo ekyapa akikwasizza taata w'omwana akikuume yalina banka ennungi naye bwe munadda mu kulaga amaanyi anti olwo omukazi oba omunafuyiza nti talina kyali kati naye abajja gakulagako naye Nambwayo nga tagenda teri mukazi asigala ng'anyiizi ng'ali ku muti gw'amasannyalaze yeewanise filifeezi zimuyiseemu bw'aba Ssuuna tasobola nsooka namuwaayo ccupa n'aginywa wakati awo wennyini mu kazannyo wamugambira ne lwaki oyagala kunkutula tikankubire kamoga ati ali ku bakazi awe wali ati Nambwayo amisinga Ssuuna tomanyi nti omukazi bwalwawo okukola sex aba tategeera nagamba ezimu ku ddagala erijjanjaba obwongo sex mu bufumbo naddala kati Nambwayo ebbanga lyamaze nga teyeegatta tasobola kulowooza nti ne bamuvuma gyebiri tabiwulira kubanga tategeera ludde okwegatta n'omusajja we kyava yannyonnyodde akayiringu ye yennyini ne wannyonnyodde akayiringu awe nakakasiriza nti ye Nambwayo kayinja mu ngatto naye ekigenda okumugonza Nambwayo Ssuuna kuddamu kulikogonizinga Nambwayo nga mukyala we kati banaagenda bakolera kyabalala bempulira bakole ebyabwe bakole ebyabwe bagenze ku DNA era omwana wa Ssuuna ate nga tonafuna results yanonyeeyo kitegeeza yeebaka naye gosobola okugenda okubanja wootawola tasobola woyina ebbanja wobanja lujja bino ebintu just ati mutono lwakuba nti abantu ababyetoolodde boogera bwogezi tebamanyi bwe basobola kukwata Ssuuna kumubuulira mbeera mwalina yitamu kukkakkanya eno mbeera bino ebyokumuwagana kuba yagambye guno omwaka gwa mawulire wakuvuma kamoga ne mukyala we ojja kulaba nga takyalina nalukusala ovuma kamoga nga wamuvumira bamukuba jeeke kuba nalaba ku kipapula kya kooti nga wamuvumira bamukubirawo jeeke kankubuulire bino ebintu bwe byatuuka ekintu kyonna ekirimu obuwandiike tekyetaagamu kkerere bwino ono agamba ki we mutandikira kati bwino we mutandikira ne musooka ne mutuula ku mmeeza ku mmeeza ogenda kati bano bonna abawoggana Ssuuna wanaatuulira ku mmeeza ne Nambwayo okwesooti nga talina bagamba temulimanya oli alikeera ku makya nga bafunye okukkaanya ne mukyala we bafuneko we batudde bwaba babiri bakkaanye bye bakkaanyiza era Ssuuna akomewadde we yeebake
nga bamaze okukkanya ne mukyala we Nambwayo bibatuuseeko biteekebwe mu nkola. Kojja temulimanya kubanga bino bye tuli mu kudiscussingako tebitukwatako bikwata ku bantu bameka? 2. Era nsaasira nnyo omuntu awestinga data we n'oyogera ku Nambwayo simanyi yabba ekyapa yakola bw'ati Suuna tategeera Nambwayo tategeera ng'oli ku data wo naye ng'oyina by'olina okutunda ofunemu ssente ng'era okozesezza data oyo. Omanyi nabo batuwaamu leero Suuna waatuwaamu ekya Nambwayo n'atuwaamu. Bazanyira ku ffe bwo batupima ntegeera yaffe. Twali tumanyi bino twabireka mwaka guwedde naye kati tutandise omwaka fresh nabo bapima bwongo bwaffe na ntegeera yaffe balabe muyina ebyokola oba muliko sponsor oba babasasula ku mulembe guno gwa diversion mutu diverting naye nze kyensaba Suuna wamma bamukakkamu kakkana bano balaba bakusigula tebakugula abo bonna bali kuli ndabako abantu nga tamanyi nga ekintu kyokka ekiri mannya g'ennanga muntu nga naye ali ku discussion y'ekyapa ali ku discussion y'ettaka tosobola omukazi yenna bw'ategeerera ku makya nemugana mugula ettaka eriri mu miliyoni esukka 10 okwambuka aba mugagga mu bwongo anti obugagga butandikira ku mutwe kati mwe munaga nti tekategeera kayiringu kaki kasa kagaggawaza munnamu eno point era nga temunnavuma Nambwayo nakubalengeza bayisaamu maaso musooke musiime kubanga biri teri mukazi alina abakazi abalala lwaki sibe bali ku kyapa okubeera kono golooza Nambwayo musu lwaki teyeesibye ku magoba akeedi ali ku Suuna kitegeeza ali awo waamanye ebigenda mu maaso kyovola nti omwaka gutambudde naye tetulina ye twasanze nga bamusinze oba nti obufere bwaliwo oba kino tukyali mu byamboozi just Suuna yaddira abantu be yava nabo e Masaka ate be yaleeta Kampala yababeera mikwano gye ate najja n'asangayo omukwano gw'e Kampala ogumwongerayo kati ate ye bwe yalemera mu bano be yava nabo e Masaka bakyezinzeemu upgrading nga bwe upgrade n'agenda eggaluga n'agula ettaka ne kati akola upgradation amanye nti liri puzzle twava ffenne Masaka naye oyo we Masaka nkusanga eyo n'ebiboozi bye eby'e Masaka nja kusanga mu Kidongo Bazira tona mulekewo Ndongo naye wa Ndongo walukaga namulabanga Ndongo ate walukaga ekyo kyewakoze kindaze nnyo engeri gy'okwatamu ebintu nti si ya kintu kikulu gwe wandibadde okwata Suuna Ben tuwerekere maama waffe awummule mirembe yaliyo mu kuziika n'ogamba Suuna towerekereza bintu omuzimu tebagutuma omuzimu si mukwano gwo anti ekigambisa omuntu nti maama wange yafudde aba afuuse avudde mwoli gwe mmanyi kati ono si gwe mmanyi okufa kitegeeza muntu kufuuka okuva mu lujja gwe mbadde manye yeetambuza okudda wali ne tunyume ati afuuse bategeerera butegeere kimwaje ekigamba afudde aba afuuse bw'oyinza olowooza nti kino ky'omutuma kye kikulu ate nga kigenda bonyaabonya gwe ne walukaga omusajja omukono talowoozaamu ku nsonga eyo omuzimu baguwooninga yagikumamu omuliro tebakikola ekyo mu Buganda bannamasaka mba mwatandise okutuma emizimu ebyokukola kikyamu kibi lujja omuzimu tegulina mukwano gwa muntu ekyo Abaganda bali kuno mujja kutujulira kuba oli aba afuuse aba takyalina mukwano gwo ko jali mu kusomesa bannange aba afuuse kyobola abamu babadduka n'obadduka oli n'aloota n'awawamuka nga gwolose na muntu wo naye n'otya yafuuka dda si oli gwe nali mmanyi waliyo n'abakaabira amalaalo kikyamu genda ku malaalo n'akuba omulanga kikyamu era mbabuulira kino nga sibakisizza nga sibalimbye zino ensonga zigenda kuggwa n'ezigenda kuggwa nga zirimu abantu abo babiri Mbaziira Ttone Suuna Ben sorry Nambwayo ne Suuna Ben Mbaziira Ttone Walukaga Lipazo n'abalala mwenna mubaala mmwe muyina bye mwagala ku Suuna Ben ate mutya n'omunnyonnyola kubanga mumulyako naye Ttone Mbaziira otukoze bubi wadde zino nsonga z'abaagalana naye wamu twali mulabye ng'agamba omusajja wange mumuleke temumuteeka mu mawulire
Suna Beni ng'amugjawo. Anti kyenkugambye toddiranga omuntu akulyako n'akuwabula. Oyinza omuwabula nga ky'omuwabula ky'amagezi naye ng'ojja kunyiiga ate atemewo ettooke ly'abadde akubegera. Mufunirako ate asirisa osinga. Asirisa osinga. Ekitegeeza kojja kituufu abagagga tebabawabula. Omugagga toyina muwabula bw'otyo nga bo bwe balowooza muwabula. Siwe kirina okuba. Kati abagagga bano bajja ate kwetaaga bantu ba buvunaanyizibwa bajja obbabuulira. Kubanga nze ne Suna Beni nsobola okubanganira we nsobola omuliirako naye we muliirako nange mba mutaddemu. Kati nze nsobola omubuulira ekituufu. Naye baatwala eri baawe emidaala gya capati bafunemu ku sizoni y'ebinyaanyanyaanya. Tosobola vaayo mubuulira kituufu. Naye nga bino byonna byakola tebigenda muwa ansa ntuufu. Tebireeta ansa kati. Bijirwisa. Bye bigambo bya kojja ku nsonga nga weekyali. Iye weenakyukamu. Era bino nze mbikugamba. Tutudde wano bwaba babiri. Suna bw'abanga mukoowa eri Nambwayo. Yo property bagenda gitunda. Bw'abanga ddala yakoowa. Naye bw'abanga akyayagala mukazi we eyo ennyumba ya Suna Beni ne Nambwayo. Eba y'ababiri. So si y'omu. Kati nalabyeyo abantu abagamba mbu kakati kiyinza n'ovaayo ng'omwana si wa Nambwayo, manya omwana wa Nambwayo si wa Suna. Bino bye tuli mu kwogerako tebiriimu baana. Kwegamba omwana oba mwana azze nga wa Suna Beni oba azze nga si wuwe, tuli ku nsonga za kyapa. Kampani esobola okera ku makya n'egula ettaka. Bw'erigula mwenna ba shareholders mubaamu mu kyapa. Mubaamu. Okitegedde? Era kampani ne bwe mba nze CEO basooka kuntuma ba shareholders. Buli pate ekwatibwako ebaamu mukkiriza ekyapa kino kitundwe nti ye nga babajjako obukakafu. Obulaga nti bakkiriza. Ne batubuukira mangu kati andwadde babuukidde kya DNA. Ekyo n'oba omwana azze nga wa Suna oba azze nga si wa Suna lujja ensonga za kyapa bwe tuli. Kojja kankwebaze obudde bwompadde. Manyi olwalira assignment sizo nnyingi ziguddemu. Naye gwe wange. Gwe wange. So tujja kwongera okufuna kojja tubeere nga tuyisaamu ebigambo. Ndowooza tabakoze bubi. Kirowoozo kirungi okuba ntumulowoozaako n'abanga ajja kujja abe ng'atematema ku nsonga ezimu. Mu ngeri nga gy'aziraba eya kisajja kikulu. Kyekisinga okuba ekikulu ekyo. Kojja omwaka gwakatandika simanyi bubaka gwogenda kuwa baana bawala n'abalenzi. Abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi nze obubaka obwange Eva Bwembawa tubeere bagumiikiriza mu buli kye tukola. Bw'ayingira obufumbo kakasa nti oyingidde obufumbo tofumbirwa lwakuba neiba wange awasizza, tofumbirwa lwakuba mukwano gwange bamugje ku lujja, fumbirwa n'ekigendererwa. Beera n'ekigendererwa. Lujja ennaku zino tufunye ebizibu. Olulaba emikolo ku lujja nti katulina bannaffe ba socialite bano abaana abamanyikiddwa bamututte kati nga ne munne gwali naye ng'abeera ku competition nange bajja kuntwala. Abamu ne mweyanjula n'okweyanjula abakyala. Nga teri akwanjudde gwe nyine weeteeramu ssente. Oyagala kupuluvinga abantu nti nawe osobola okuva ku lujja. Tubeere bakkakkamu tukuumagane. N'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi gwe tobeera waka n'olumizi bwa ndwadde yonna lujja. Mujje Mmengo wendi olunaku olw'Essande tubeera n'okunaaba ekyogo. Olw'Essande? Tubeera ne counseling n'okunaaba ku kyogo. Mujje munaaba ekyogo? Pozi ekyogo kibaamu ki? Mubaamu Kyejjojo Mikisa. Mikisa Myereere? Myereere. Mulimu abaana ab'obuwala nga waali alabika bulungi naye ng'ate yassaamu akasente. Ate nakugamba buli omukyala lwatandika okwerabirira aba avudde mu mikono gya Katonda. Omukazi ng'otandise okwerabirira oba ovudde mu mikono gya Katonda. Ate omusajja nti ye yatondebwa ng'alina olabirira omukyala. Ate nga ndabayo abakyala balabirira abasajja. Anti kyekyo be abasajja Katonda be yaggyako ekisa kye. So kati okitereeza? Olina okuba nga gwe balabirira. Oba olina akawumbi ka ssente tekikugaana kulya mitwalo 5 gya lujja. Ng'omukazi. Naye oba onkoze bubi. Oba oli mukazi ng'olina akawumbi ka ssente. Oba mulungi. Lye 5 gya lujja gyazze nagyo. Ng'ogitwala wana. Ate gwe oba omwagaza ki? Oba omwagaza ki?
Oluusi ntunako ne kawumbi. Nedda sebo mukazi ayina kuweebwa. Bwolabanga Katonda osazeewo gw'ogenda olabirira omusajja manyi ovudde ku kisa kya Katonda. So abakyala twekwate bulungi. Ffe bannakazadde b'eggwanga. Naffe abaami twewabule bulungi twerungamye bulungi tuwe bakyala baffe ekitiibwa. N'abaana baffe betuzadde basobole okunyumirwa obulamu bw'obujja obw'omu maaso. Baleme kukeera ku makya bagambye nti buno obuseegu bwa taata. Okitegeera? Nkola bulungi. Kana akatambi bakakwata maama. Wano baali bavuma maama. So tuwangane ekitiibwa. Teri muntu atasobya. Olaba nga waliwo okusobagana okujja wakati wo n'omwami wo nga tonnaba kunoonya lujja kwogera ku mwami wo. Sooka onoonye senga w'omutima gwo oyogere naye. Kikolo nnyo ekyo. Ogambye eddwaliro liri Mengo Lubaga? Mengo opposite Mutesa Wano University. Tamanyi Mutesa Wano University. Myaka 15 wendi lujja sivaawo ate sisuubira kuvaawo. Woli awo. Wendi. Mpozi nga abalwala bawedde. N'ennamba y'essimu mu ngeri abakyala gye bagyogeramu wagambye eriki? 0759 100 200. Bwe batyo bwe bagyogera. Kale tusaba Katonda abakuume kojja byonna bikwangwire byogenda okukola tusobole okusinkana n'omulundi omulala. Amina ya Rabbi. Kuuma takumira mpeera.